Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano gyange ate kansubire nti muli bulungi nnyo. Mawulire ga ssanyu lwakuba oyinza okuŋŋamba ate nga ndaba yakaaba nedda takaaba munnange, tears of joy walla. Naye nga bannange lyo ssanyu okulaba ng'ono omukyala Namitala Racheal yazzibwa ku butaka ewaka ennaku by the way ziyiseewo nga bbiri lwakuba nti mbadde sinaba kujja kubaawa mawulire olw'emirimu gy'omuwarabu egimpuuba. Mukyamujjukirako omukyala oyo namupostingako era wano vidiyo eyo era nagirabirako ono omukyala Kadama's voice, era nentuusa okwebaza kwange eri omukyala oyo gw'olaba mu vidiyo zombi bbiri. Eno erimu Namitala Racheal then endala nga aliwo yekka oye Kadama's voice. Omukyala oyo ye yasooka okupostinga amawulire g'ono Namitala Racheal era nekinkwatako ku mutima nensharinga vidiyo eyo. Omukyala ono teyakikomyawo wabula yakitwalira ddala mu maaso paka Namitala watuusiddwa okuddizibwa ewaka. Bannange Kadama's voice omukyala Aisha Emi mukwano webale nnyo, webalire ddala kuba obaoliawo osanga singa teyali ggwe omukyala ono yandifiiridde mu nnyumba. Ogenda wulirako ku Namitala ng'ayogera mu maaso awo nangeri ki gye yafunamu n'omukyala Kadama, era ngenda kulagako ku vidiyo gye yasindikira ono omukyala okusobola okuba ng'ate ataasibwa. Gwe wenna mukwano gwange nali eyo ogenda kufunamu ekyokuyiga butya Namitala we yakozesa olukujjukujju okulaba ng'akola vidiyo mu kifo kye bali tebamukkiriza ssimu nga bamusibira mu ruumu okumala emyezi 7 ng'era n'omusaala gwe mbutuufu nga tebagumuwa nga buli wagezaako okubanja bamugirayo mmundu. Ngenda kuba nga nkulekera story yonna mu bujjuvu era nentuusa by the way okwebaza kwange eri komiti yonna Kadama's voice gy'okolaganye nayo okulaba ng'omukyala ono atuusibwa ewaka. Naye ndowooza manyiiko omukyala Kiyaga Magi, Mama Fahima Royal Kadama ne Fahadi then ne Mr. Henry ndowooza be manyiiko. Naye nga bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kubeera na mutima mulungi bambi. Namitala Racheal ne mutamulekerera mu mbeera mwate ayina ssimu ne mufuba okulaba nga mumunoonya paka ote okumufuna okumusobozesa ate okudda ewaka. Allah baweemu ekisinga obulungi. Omukazi yalaba ekisibo luganya okudda ewaka. Ekisibo kyagwa kumanya ngenda kudda ewaka. Nga mu mwezi guno ngenda okudda ewaka guweddeko. Saakunyama saabuyambi nsobola okudda ewaka. Simanyi oba nansasula ssente zange simanyi. Nza n'okuntika nanzaayo nga tansasula. Nsaba kunyama bambi byemala nnyamba kugenda muomukisa. Nalemererwa. Nangamba nti omanyi kankuulira essimu eno olina kye weetaaga onkole ki? Nkukubira n'okola ki anywa sigala unyambe. Nkubira essimu olongoosa abaana ng'okola buli kimu nga omanyi ebiyimba by'Abawarabu bamanyi babitegeera. Kati omukyala yaddiyanga essimu n'agikebera buli kanaku. Jjukira line ya mpandressing ng'agikebera buli kanaku nga ngamba essimu bw'amala gikozesa giteeka awo. Omukyala nga buli kanaku ayagala akebera essimu eyo either singira mu WhatsApp, mu Facebook oba mu kintu kyonna ekirala kinasobola okununula nsobola okukola ki okuvaawo awo. Nembeera omu ekikola endowooza emyezi gyaninga 6 oba 7 ng'akikola. Ngamba nina okusala amagezi okukozesa essimu eno. Omukazi ono tadde wifi sobole okwebba sobole okuyamba ofuna ki obuyambi. Kwe kufuluma nenyingira mu Facebook nengamba kanyingire ndabe nfuna obuyambi sobole okuva wano. Omukazi oba nanzita oba nankola ki anaamanya. Nenyingira mu Facebook waliwo omulamu Kadama voice we nasookerako. Nengamba nti tofaayo tujja kukola ki tujja bikola kujja bikwasaganya sobole okudda ewaka. Namugamba koze ebbanga ddene mu kiyumba emyaka 6 omukazi yali yanzigalira nga sifuluma nga sirina communication. As long as tulina communication tulina kintu kyosobola kukola. Nangamba okay katumalirize naye tufaayo ojja kukola ki tujja kwemaliriza. Kakati omukyala nakwata
enamba y'essimu nenjikola ki nenjigaba eya bosi wange omulabu ngo namujja kuwayo bulungi kwate nkiddamu omulabu ngo namujja kuwayo bulungi kwate enamba y'essimu ogigabe nga tumaze mugamba kimba nkwate enamba ye nenjigaba nagamba kanjigabe kijja kijje either nfulume nga ndi mulamu oba nsigale nga ndi mufu kimba njigabira waliwo omusajja mutaka Kayonde Abdallah nenjigaba nenjikasuka nenjigabira ime nagamba tugenda tukolekana naba embassy tumala okulaba tukwaki tukununula kati omukyala kasita kitegeera nangamba njagala mpo Namitala Racheal gwe wenne yayimusa ennywa buugi gwe gwoyita omumwa n'obambira za association nti z'ababbi era ne Mr. Kayonde ne mumuvuma ebigambo bingi nnyo ne mumuwemula mugenda kuvaayo mugambe nti we are sorry. Omwami oyo bwe yawulira ebikutte ku Namitala teyatuula paka Namitala lwafulumye Saudi Arabia naye mmwe gavumenti erabikiddewa gavumenti yammwe gye mulowooza nti erina obuyambi oba amakampani gaalabikiddewa. Nze nno Kadama nkugamba ki noonya ewali association mukwano gwange weekwatewo abantu betukolera bamanya nti olina omuntu akulondoola akuli emabega tebakumanyiira nnyo olaba tulina n'essuubi nti ssente za Namitala zigenda kubanjibwa bamikwano tukendeze ebigambo tukendeze okuwalampa abantu wabula tweyambe ffe ng'abantu ffe tugenda okwenunula so si gavumenti naye nga kafala system tugirwaneko bagijjewo. Finally badiya olunaku mulindwa bannange lwatuuse dda Namitala Racheal mwebale kumusabira bannange bujjo kye twasaba Katonda kikoze olunaku olwaleero agenze waka bannange twebaza Katonda bannange nebaza buli apostingako ku Namitala nebaza buli alina kyakoze okulaba nti Namitala adde ewaka bannange mwebale kusaba bannange esaala zammwe bambi abayambyenga ku mwana wa Namitala abayambyenga ku famire ya Namitala bannange bannamawulire mwebale nnyo omulimu ogw'amaanyi gwe mukoze mwebale nnyo mwebalire ddala buli muntu yenna sijja kumenya sekinnoomu naye buli muntu yenna nga gwe wooli obadde okaaba Maziga ng'oyagala Namitala adde ewaka olunaku mulindwa lwatuuse dda omwana agenze eka mwebale kusaba mwebale nnyo mwebalire ddala lubadde lutalo kubadde kulwana omanyi kye bayita emyaka 7 nga toddangako wammwe nga abantu tobawuliza omanyi kye bayita emyaka 7 ng'okolera omuwalabo naye nga n'okusasula takusasula ekitiibwa n'ettendo kiddiza Mukama Katonda akumye Namitala emyaka 7 mu buwalabu naye nga gyali mulamu bannange mwebale nnyo mwebalire ddala buli abadde abuuza banaye Namitala mbadde nga message enziraba naye nga mbagamba tugezaako tulabe nga dde waka ssaawa yonna ajja genda olunaku mwebale kusaba mwebale kufuba mwebale kupostinga Namitala mwebale kusharinga video za Namitala singa temwazisharinga osanga singa tannayambibwa nebazaako ensuuse nnyo omukyala era nga committee members waffe Madamu Aisha gwe manyinga Kadama's voice ye yasookera ddala okusaasanya amawulire ga Namitala bannange Madamu Ime Kadama's voice abewa Namitala no bo bakuyita Aisha bannange weebale nnyo weebali ddala committee members mwenna nembeebaza mwebale kulwana sijja kumanya sekinnoomu mwenna buli alina kye yakola kulwa Namitala mwebale nnyo mwebalire ddala.